abasiraamu okuweebwa guno omwezi gwa Ramadhan kiteekwa kubanga kyabwe ate tawadde lwakuba nti awadde ffe tetuzze wano kuyingira kibiina, tuzze ku lwa bukulembeze lwa busiraamu. Abasiraamu bategeere nti ffe tutwala obusiraamu era waayise we watuufu kubanga ayise ku ttwala erimutwala erya East n'aleeta nwa Charity wa Jinja Mozeri district. Kitegeeza nti ebintu biri mu mateeka, tewali kintu kyonna fuzi buli omu atuyita era tugendayo. Omuntu lwakuwa osaana okuba nga omusabira n'okumwebaza. Kyakoze ekigambo ky'amaanyi ino ategeere nti mu basiraamu be mulimu abantu abeetaavu abatasobola kukola ki kwemerera nga kyetaagisa keyankoba ati kasaadaakireyo basobola okuba nga ki basiibuluka bulungi era tumwebaza enkolagana ennungi eyo gyakoze. Tukolera walala kumekinga sure nti obusiraamu ng'empagi y'okusiiba ate nga mulimu akawerako abantu omuntu yenaye n'asibula abasiraamu aba ayagayaga n'oyo omuntu asiibye mu mwezi guno ogwa Ramadhan. N'olw'ensonga eyo, ensonga lwaki tuvaayo twaba nga twiddumbira twena enkola eyo. Kukula ife nga National Unity Platform tujja kwongera okunyweza enkolagana wakati waife nimwe bannakibiina byonna byetukola mu byobufuzi bitabaamu iddiini bitabaamu na buntu ezira kye bitegeeza. Buli niwaba mukulembeze n'ajja mu bukulembeze nga muyaayi olwaba alekera obukulembeze afuuka omufuzi. Tujja leero kino kibaire tugitandika butandika kigula lwigi kale tudda kumobilizinga banaife abandi kyakulunaku leero tusiibulukuka eba nikyo tusobola okola ekikola ki ekyongera ku ekyo.